twogera ku nsonga y'amalwaliro mu ggwanga lino tumanye nti no twogera na bulamu bw'abantu ba Uganda. Tumanye nti no tuli ku Uganda yennyini ku kinyusi kubanga Uganda tesobola kubeerawo ng'erina abantu bayo nga balwadde oba nga abalala bafu. Ensonga y'amalwaliro mu ggwanga lino kye kimu ku bintu ebirina okuteekebwako essira. Twasalawo dda nga Paliamenti ya Uganda nti tukwate Health Center Force tube nga buli kimu kyonna mwekiri. Era emabegako kyenzijukiza Paliamenti eno tiwe twagamba tunyweze Health Center Force neteekako bilioni 8 n'ebyembi bye bimu ku byakomawo nti tukoze budget ekyamu. N'ekyo ng'okirese tusobola okusalawo nti ku luno lwokka omwaka guno ogugenda okutandika ogw'ebyensimbi 2026-2027 ne tumalirira okuddamu okuteeka ssente ku Health Center Force kubanga amalwaliro gabonaabona, amalwaliro gajjudde, amalwaliro malwadde kubanga Health Center Force tezikola. Kati kyekiseera ng'aba MPs b'eggwanga lino tuyimirire bulambalamba tumalirire nga tewali muntu n'omu agenda tukyusa sigino tugambe nti katuteeke ssente mu malwaliro kuba tukoye okubanga amalwaliro malwadde nga tegakyaza abantu nga nabo balwadde. Wotunuulira kati eddwaliro lya Entebbe Referral Regional Hospital eryo n'eddwaliro mumanyi bulungi nnyo n'omungenyi yenna atuuse Entebbe kaabe mugwira kaabe nga azze kukola investment n'afuna obuzibu ku kisaawe wali eddwaliro eriwo ku mbanga limukolako lya Entebbe Regional Referral Hospital naye eddwaliro lino bw'olitunuulira eddwaliro lyali lya district eya Wakiso kati olunaku lwe litwala district 5 omuli Komba omuli Butambala mulimu Nakaseke Wakiso kati balwaliro bangi gaali ku level ya district nago ne gafuuka region naye facilities ezirimu zikyali za district wotulina staffing levels nga zikyali ku bitundu 16 batukakasiza nti bagenda kwongeramukko tufune wage ewera mu mbeera bwetyo olabira ddala nga gavumenti eno ekyetaaga okutuula ennyo okumalirira okulanga ejjanjaba munnayuganda tukoye abantu okugenda nga mu health centers nga babawandikira obubaluwa mugende mugule panado mu mafamasi wano ogenda emulago kiyitirivu nnyo omuntu alina kusooka kuweebwa akapapula n'abaako famasi gyagendamu n'alyoka afuna eddagala wadde erizaala. Nze bino byenjogerako kubanga emabegako eyo nange bibamu ku baana be nazaalirayo wadde newankolera li mu private naye ebintu bino byetaaga tubiwe ate okwetegereza okunene. Ng'otunuulira wano China Hospital Naggulu ennaku ezo omwezi nga gwe emabega omwana wange ekyengera yali afunye accident nga tulina okuba nga tumutuukako naye okusooka nasooka nempitako mu woodi yaffe ey'abakazi abazaala mbuuka bubuusa omukazi agenda okuzaala omulala ali wansi ku fulo tetulina bwe twekyusiza abakyala bali mu corridor mwe bazaalira abakyala mwe bakolebwako doctors bali overwhelmed tebawera eyo embeera webanga Uganda ndwadde ku level tunaabeerawo tutya n'abantu nga balwadde nga n'amalwaliro malwadde tukolega